Omusajja yenna ng'oli eyo nga tozinangako kummana nga gwe mulundi gwe ogugenda okusooka okuba nga weegatta. Bino bibyo buno butipusi obwetaaga kubanga bujja kukolera naawe omusajja atajjangako omukyala mbuzi nga gwe mulundi gwo ogugenda okusooka okukikecculako oba okugikolako. Munnange abasajja abasinga tebaagala kujjako bakazi mbuzi. Tolaba nti nno kirungi, it's honorable like gwagenda okuba amusooseeko, but it's very disasterful oba tobimanyi. It becomes a mess for you. Bikumenya, bifrustratinga, naddala omuwala singa abeera nervous oba nga atidde. Embola okanya giyingiza nga bwegaana. Leero bw'oba ng'oli mukulu nga wamera bulungi wansi eyo. Wamma birema olemwa. Ogenda n'okutuuka okwagala okumala nga tonnaba kuyingira nga nti oli awo tetenkanya kuyingira nga toyingira. Kantandikira ku musajja atazinangako. Bw'oba tozinangako n'okwana omuwala n'akkiriza era n'olaba nti ofunye omukisa ogugenda okwegatta n'omukazi oyo, mukwano gwange omulungi ampuliriza teweestressinga nnyo. Bino ebintu tebyetaaga kwesibako nnyo. Mulekerawo okwetekako pressure eri unnecessary kubanga mwagala okupleasinga abakyala, kubanga mwagala okupleasinga abasajja. Mwemalako nnyo emirembe ekisusse. Omanyi okwemalako emirembe ekisusse. Omusajja agenda okuba nga agenda kubeera nga agenda kuzina omukazi omulundi ogusooka nga tazinangako n'atandika okunoonya obukodyo. Senga nkoze ntya? Olina ebintu bisatu bina by'olina okutegeera ku mukazi. Nti oba oyagala okumusanyusa nga gwe mulundi gwe ogusooka, tolina kwefuula ky'otali. Teweefuula kabaka wammana. Toyogera bintu by'otamanyi. Muwa abakazi essuubi. Tozinangako, olina omukyala emboozi z'onyumya era nze ne nkukwatako nga byonna by'oyogera obijja wasenga face oba obijjayo ku mikutu egy'enjawulo egisomesa okwezina. Kwegamba ng'olina theory mungi n'olyoka ogenda otuuka mu practical omukazi n'akulaba ng'okoze majaani naye nga bambi amajaani ogakoze kubanga tomanyi, kubanga gwe gusooka ye wanditegedde otya engeri gye bakikolamu mu butuufu. Ngera obadde olina kukola majaani naye ng'ate gwe omuleetedde okukulobooleza nti omanyi. Kumbe bambi tutegeera biki byewabaddeko. So, making sure nti oba oli n'omukyala oba ogenda okwegatta n'omukyala teweefuula nti omanyi nnyo. Beera ggwe n'ekirala totekamu maanyi mangi. Emmana tetugizinisa maanyi. Togenda n'otandika nedda mukwano. Tandika mpola mpola. Tegeera nti omubiri gw'omukazi guli delicate, si gwe omubiri gwe ngenda okutuuzaako amaanyi gange oba omubiri gwe ngenda okuleetako amaanyi mmaleko. Bw'omutandika empola mpola oba bw'omuweeweeta empola mpola kigenda kwanguyira nnyo okuba ng'omukyala ono omutuusa ku ntiko mu bwangu oba ng'omuleetera okunyumirwa mu bwangu. Naye bw'omulaga nti nno nti gwe ebintu byo byebyo munnange ogenda kwesanga ng'embeera tegenda kutambulira nga bw'oyagala ekutambulire. Bw'oba oyagala bikunyumire, oyagala bikwanguyire, oyagala bikutambulire nga bw'oyagala okukutambulira, kakasa nti woba omutandika mpola paka bw'onaamutuusa gy'oyagala okumutuusa. Ekirala ky'olina okubeera ng'otegeera omukazi w'onaaba omuzina oba woba ogenza okumuzina nga gwe mulundi gwe ogusooka osobola okubeera ow'eddembe n'omubuulira n'omugamba munnange simanyi bwe kyandikuyisize naye gwe omulundi gwange ogusooka oba si kyo nga olaba kyogera kijja kukuswaza. Omukazi musaba ateekinga liidi. Omanyi omugamba nti mbadde nsaba like gwe aba akulembera mu kazannyo kano y'aba akuzina y'aba akulaga ekyokkola. Mukyala wange omulungi, beautiful wange, kamonda akazungu, ka Irish potato, kyona ky'omuyita gwamanyi, oba naaka wange, maama bulamu, omuntu wange, ekintu kyange, kyona ky'omuyita gwamanyi. Omukama mbadde nsaba. Nina ekintu kyenjagala omuntu, nina ekintu kyempulira kyenjayaanira ku mutima. N'omala okinkolera bw'oti, nze ebyange byonna oba obimaze. Nti kibebi. Mbadde nsaba munnange, omunange onzinekokko, manyi ngenda nempulira nti abasajja babazina ky'oyagala, omukazi ajja kukwatako. Kwegamba gwe naawe ogenda kuyigirako experience y'omukazi engeri gy'abadde akitambuzaamuko. Engeri gy'akitambuzaamu nawe gy'ogenda okutambulizaamu n'omanya bwe batyo bakola kasita obeera ng'omanyi wayingira omukira kubanga wo tewabula. Tesuubira nti waliwo omuntu atamanyi mukira bwe guyingira. Olaba ne bw'abanga ffala atya se bw'amanyi nti gugenda wano kati kyokka. N'ekirala ku mubiri gw'omukazi njagala gwe omuntu atandika. Njagala otegeere bino ku mubiri gw'omukazi kuliko ebifo eby'enjawulo bye tulina okuweeweeta. Amabeere ky'ekifo ky'okwa toganyiganyiga, toganyogootola gaweeweete. Tulinako omusino gwa nkizo nnyo ku nsonga y'okubeera ng'omukyala agenda kubeera ng'atoba oba ng'obwagazi bweyongera.
Tulinako enfuli zemulaba tebaziyisaako buyisi just nti oziyitako ng'ataziraba. Abasinga muziyingirizaako omukira n'olyoka osika ne ziryoka ziyingirirako omukira n'edda ddi yawange. Enfuli ezo zirina omugaso gw'amaanyi ku mukyala. Zikwateko mpola ziweeweeteko mpola beera ng'azisikaasikamu zizannyise bw'omala oziwenjulo z'eno n'eno olyoka oteeka omukira wakati. Omukazi omufukamiremu. Katugambe muweeweese jjukira mbadde omubiri gwo gwonna guba guli awo ebiseera ebisinga ne kyolina okutegeera ogenda kumala mangu abasinga mumala mangu omulundi ogusooka kubanga gwe gusooka so it is okay kati omukyalo omaze okumuweweetako bulungi fukamira mu magulu ko olyoka omusimba omukira gwe omanyi kyabaita okusimba omuntu omukira olyoka omusimba omukira omuzina mpola nga tebiriimu stress nga tebiriimu kukaka omukyala agenda kunyumirwa ate naawe gwa muzina ogenda kunyumirwa omufukamiramu kamissionaro ke kagenda okubeera mukwano gwe teweerijja ku sitayiro mpya ng'ogwe mulundi gwe ogusooka buli kintu kirina olunaku olusooka naye si ku mulundi ogusooka nga tozinangako missionaro ye mukwano gwo ne kabuzi sitayiro bbiri z'oba weebeereramu ziri endala olizikola omulundi ogwokubiri ogwokusatu n'ogwokuna kubanga ojja kukolerayo meesi ojja kugenda omukiro oguteeka eri mu bbino omukazi abooke ng'akaseenene so teweetaagisa kubeera ng'okola ki ng'okola ekyo gwe kwata styles zo bbiri omanye nti ngenda jagolinga zino styles ze ngenda otambuliramu mukazi muweeweete bulungi muweeweete ku musino muweeweete mu bisambi muweeweete okukasa ebisambi ebyo mulaba kabe mukyala kabe musajja bannange birimu obwagazi birimu ennyonyogeze biringa boolaba enkwawa zaffe n'enkwawa zo mulaba tuziweeweeta oba leero mbasomese na kuweeweeta mukyala kubanga kakati mpulira njagala mbayigiriza okuweeweetamu omukazi omuweeweeta n'afunye obugere n'asammula nga tonnamuteekamu na mukira kwata emikono gino n'omugamba giwanike bwoti naye kati akuseka mmwe abatandika muweeweete ebirungi atamanyi kuweeweeta mukazi kebeera ku YouTube channel yange kuno kuliko videos nnyingi tosobola na kuzimalayo tuyigiriza empeweeta ate nga buli video esomesa byanjawulo tezeefaanana nze siddamu content video zange tezeefaanana laba wulira video ojja kulaba nti eno eyawukana kweno wuliriza audio ezo zigenda kuyambako kushapinga to become a better person mu kuzina emmani newaguba nga gwe omulundi gwe ogusooka omukazi obeere ng'omuzinya ebinyuma okitegeera obeere ng'omuzinya ebinyuma kakasa nti n'environment gye wa settings ennungi kakasa nti omukazi kyekyo bannange kagundi tokeerabira teweerabira kutwala kaki kamuseereza oba ka oyiro kubanga lwaki munange olinza okutuuka okwagala okuyingira ng'omukazi anti nawe byoli omuweweeta tebitegeerekeka omukazi nga tannaba kutoba mmanange ya nkalu nga weetaagayo obuyambi bino bye muyingiza omukira oguyingiza okikintana okikijjana kwegamba n'ekirala confidence weemanyiza okuweeweeta ku mukyala nga tonnaba kugenda mu nsonga za kumuzina tiwamutuulako awo naye mumanyiza omutunuulira mumanyiza omukwatirira bw'otuuka okulaba omubiri gwe ng'ali bwerere tyotya nnyo you will not feel anxious ojja kuba osobola okuperforminga bulungi nnyo sigadde nze senga Faith 256 temwerabira subscribing okulikinga n'okucommentinga nja kudda n'ekitundu ekyanga twogera ku mukyala embeerera omuzina otya n'atalumwa in fact tulenza ogikolamu live yeah.